Easter yange teyalimbi otwaliza Wamu kubanga era lwachanga olunaku olulala twasooka mu kusaba ne tuvaayo ne tugenda mu bivulu ebyenjawulo nasabira ku chaachi ya Rubaga ng'omuyimbi ate era omukulembeze principal wamulaba principal namulaba nsabira machachi ag'enjawulo vero kitegeeza nti nno sina wengwa naye nga ngasabiramu olw'ensonga olw'ebigendererwa ebyenjawulo ate nga Katonda y'omu era ne kuyidi nja kusaala naye nga nagera ne nkola performances gye baali bambuukinze yonna wabula waliwo venue eyali emu sijja mentioninga kifo olwa butafiiriza balala birimu gyabwe naye waliwo venue emu gye baali batatusasula ssente ate nga baatutimba netugenda netuperforming netugenda netufinding out nga batutimba ne batukuba ne ku drive nenga tebatuukira tusasula ka ssente kino kyankolamu bobi donga ebisigale byonna byali birungi bapromota abamu bambi bwoba tokubidde muntu mugamba nti biba ogenda performinga wano nga bukyali tomutimba ne ku drive tomusako because kiba kibi kiba kitamuka erinnya lye so muterezeemu akantu ako business eno tugirimu ffenna nti weetaaga omuyimbi naye yeetaaga promota naye nga tonnabagira kutimba mu communicating naye omumanyise nti biba ojja kuyimba ekasanda ku Easter akimanye bwagamba nti wendi agambe nti wendi osasule ajayembe bwe kiba si kyekyo agambe siriiwo oleme kutimba because katigana amanya tusobola kuti kuwambuka ate nga bwe tukka erinnya liba terijja tuuka bulungi waggulu twambuke twambukire wamu yamani bintu ki ebirala ebiri mu ndongo eyo byolabya ebitatambula bulungi ku nnaku ezo zetubaddemu eza Easter n'ebitambudde obulungi mu Easter? Ndowooza tuyinza mpozi kukonawo ku show ya Davido yali wano mu Kampala timeless concert it was a mega turn up though abantu ku last bali shocked ng'omusajja aganye otuuka e Kampala naye n'amala n'atuuka because Davido si omu ku bayimbi b'oyinza okulanga nga turning up n'akuleka n'ogenda maaso paka ku last day yasigala abagamba I'm coming nene babeera scared ngali passing the South Africa ku birthday ya mukwano gwe naye kusawa 9 n'ateekayo n'agamba nti Kampala next awo emitima ne gyetoloola abantu kozi baali bamulinze nga leero ajja akole press conference teyajja yatuuka ku lunaku lwa show lwennyini kusawa 9 imagine so kyateekawo obunkenke ne kiraga bannayuganda ne ba superstaff abawano nti buli kimu kisoboka kozi yalina special jet biki so gemamu ku mawulire agaaliwo it was a success ekirala kyali ku tewabaddewo nnyo mawulire gali awo g'amaanyi ndoza timeless concert gye nalabawaawo pozi n'ennyimba empya ezifulumye Green Daddy Kamili naye yatadde oluyimba Biba Uganda naye yatadde oluyimba simanye lwaki bwekityo kuba nti Biba Uganda yatadde gospel ne Kamili naye yatadde gospel simanyi lwaki yazze bwekityo oba ensinkagano yazze etya I don't know but I think eba time buli kimu kiba ne time yakyo man so industry etambula bulungi tewali buzibu katusabe busabi copyright ejje buli kimu kyongera otereera obulungi mu line man era mu wiiki eno twalabyeko omukulu Balamu yakoze akabaga nga yeyo bamuyozayoza oba nga naye yeyozayoza okutuuka ku kkula erya minisita n'ayita abayimbi bangi ab'enjawulo omukolo ogwo gwabadde massive bubaka kiboolekera omukulu Balamu omukolo ogwo saagulabye asijja kulimba saagulabye mu Western eyo n'ebyagufuddeko saabite ndoza teyabadde highlight era y'amaanyi kyova yagutute mu Western kyemanyi since Balamu kyenyinza okwogerako nti no since Balamu promoter regardless who are the minister right now naye since promoter kyamwanguyidde okukola akabaga ako n'okuyita abayimbi because amanyikiddwa mu industry
ate era okutuuka ku kkula eri okubeera minisita obusimu bw'abayimbi it's just a call away. Jangu wano mafuta weegali, jangu wano mafuta weegali, jangu wano mafuta weegali. Ate ne industry tusuubira okuba nti ajja gikolera ebisingako bingi nga minisita ajja tulwanirirako. Ekirungi kyensinza okulaba nti right now President Museveni ayinza okuba naye yakirabye n'agamba nti neetaaga abavubuka ate abali mu creative industry mu gavumenti yange. Ndowooza yakirabye n'agamba akambaleete because agenza olaba nga nekyagulanyi sayidi eno amushakinga naye munnabitone nagamba ndowooza kandeete bannabitone bangi ku sayidi yange mbasumululire ekikapu nwana omusajja oli omu so kijja tambula bulungi. Balamu, congratulations. Nga tumaliriza Biba Uganda olinayo akatalekeka? Akatalekeka kyenyinza okugamba abafaani bange bonna ndi mukuta EP yange ey'omwaka tegenda kuba album nga last year bwe kyali. Ndi mukuta EP yange egenda kuba ya nnyimba nnya ndi muzikolako era mbagamba nti by next month ejja kuba ewedde. By next month EP egenda kubeera out era njirangirya nga ndi ku the mixed media. Ndozi ennaku z'omwezi 15 May ennaku z'omwezi 25 May my EP will be out officially. Kyenyinza obbagamba bagirindirire ejja kuba streaming ku mitimbagano gyonna okuleka nti nebatuukako butereevu nnyo. Yaman nebaza nnyo bannamawulire yonna gye muli platform zonna ez'amawulire TVs radio stations mwebale kusako tafali ku music wa Uganda mugende maaso nga mukikola because kibakakatako because ffe mulimu gwammwe nammwe mwe mulimu gwaffe bwe tukwatagana lyetafaali mukitegedde. Big up on yourself bafani bange yonna gye muli musubscribing ku YouTube channel yange mugende ku TikTok channel yange Instagram wona for bookings wendi ku 0700793293 nkubiraako zije performingire nkubiraako zije nkusanyuse wona nawo oli. I love you so much. Bannange tetugenda sukkawo wano naye nga mbajjukiza jali ya undergarment singa ina engoye zonna nikazi boxer legging baida waina n'obubina abakyala bagala okukola mu kumyasha kwa ne free delivery ngasangibwa okweki gift tukikuboleni mbajjukiza LK Shoots Media nga shootinga video z'abayimbi akwata filimu buli kimu ng'omuyimbi gwali eyo egenda yakolera video anasooka okugenda agenda kwatira abantu 5 kubwerere genda yo tosuula mu kisoogo omukisoogo saagala gukusubwe genda yo bakuyambe likinga commentinga subscribinga ku the mix media buli kimu tugenda kubanga tukibawa ffe twewaayo okubaleetera ebyo ebintu ebiba bikoze amawulire mu weekend nga tubibatuusaako. Nsigadde Uncle Sechi President we Masaka City abatulaba abalungi mwenna abadda mix media muje baleko gye mutuusaako engalo amanya n'eddoboozi Uncle Sechi President we Masaka City. Olunaku olwaleero ndi eno mu tawuni ewa Jalias Undergarments nga basangibwa mu kibuga Kampala nga bayina engoye zonna bayina bunika bayina bulegingi bayina obutambaala bayina obubina mwabali eyo ng'oyagala okwambala akabina jangu eno gyekali bayina bugata bulegingi bonna babuyina nga basangibwa ku Kikubo Lane edduuka balita HG42 bypass building. Mujje tubaweereze bayina bakola ne free delivery kibanja mpola naye waali mujje oli eyo oyagala kunyumamu obupale obwakabi babuyina bunika bulegingi bonna oyagala kwetegamu buli kimu kyonna kyonna abakirina mujje eno mu kibuga babaweereze ng'edduuka liyitibwa Jalia Undergarments nga balina buli kimu mubeere bulungi mweraba.